po jako akawuwo. Palamenti ey'e11 olunaku olw'eggulo olwo yamazeeko omwaka gwayo ogusooka nga yeetaba mu ntula zaayo okutuusa ng'omukulembeze w'eggwanga amaze okwogerako eri eggwanga kiyite State of the Nation Address mu Luzungu ko n'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 okusomwa omwezi ogujja era nga mu kiseera kino Palamenti eri mu luwummula lwa ssabbiiti 2. And I want to commend all my chairpersons of committees for the good work you've done, the commitment, the vigilance that you've showed during this term. From 24th May, when we took over this parliament, to today, we have had 100 sittings. Okuva ababaka ba Palamenti mu kisanja kino lwe batandika okulayira ng'ennaku z'omwezi 17 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokutaano omwaka oguwedde, olutuula lwabwe olwasooka lwaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano nga muuno mwe balondera sipiika ssaako n'omumyuka we. Okusinziira ku sipiika wa Palamenti Right Honorable Anita Among, omwaka gwe bakubye olukumutwe entuula 100 ze zituuziddwa, amabago 23 ge gayisiddwa, ababaka 12 be basindikiddwa mu luwummula okuleeta amabago ag'abantu nga ssekinoomu kiyite Private Members Bill, alipoota eziwera ddala 33 ze zikakasiddwa Palamenti okwossaako n'emirimu emirala. We administered 555 oaths in this place. We have passed 24 bills. We only have one bill left, which is the public health. 2 bills were withdrawn. The resolutions that have been passed are 62. 2 borrowings have been allowed. We've granted leave to introduce private members' bill. 12 members have been granted leave. Mu mabaga gayisiddwa omwaka guno omulamba mulimu eriruŋŋamya balandiroodi n'abapangisa erya Landlord and Tenants Bill 2021, eriruŋŋamya obutale erya Markets Bill 2021, eriruŋŋamya ebyobuvubi erya Fisheries and Aquaculture Bill 2021, eriruŋŋamya ebyobusika erya Succession Amendment Bill 2021, ebbago ery'ennongoosereza mu nsirukanya y'emirimu gya Palamenti erya Administration of Parliament Amendment Bill 2021 ssaako n'amabaga amalala. We have paid tribute for 9 tributes. Other resolutions will pass resolutions, 40 of them. We've adopted reports, 33 of them. Question time and Prime Minister's time, we've had 95. Questions for oral questions, only 3. Urgent questions responded to are 123. Ministerial statements are 83. Statements from leader of opposition are 9. Statements from from members are 7. I sincerely want to thank you. Mu babaka abasindikiddwa mu luwummula okuleeta amabago ng'abantu kuliko omubaka wa Kasanda North Honorable Patrick Nsambo Shabe, omubaka ow'abakozi Honorable Nambiru Rabashaija Margaret ng'ono yaleeta ebbago eriruŋŋamya obutale, omubaka owa Kiraka South Honorable Anthony Akol, omubaka omukyala owa District Etoro Honorable Sarah Opendi ssaako n'abalala. Given under my hand and sealed at Parliament House in Kampala, this day of 20th day of May 2022. Anita Among, Speaker of Parliament of Uganda. Ndi Sarah Nandaula, kula ABS TV Jakakawuwo.